Yo, this is Rampant Killer already, the Bulambalamba musibye mutya abalonzi abekomere ku PJ The News anka kansubire nti musibye bulungi ngenda kutandika naga kubika wadde nga abamu bandibanga bazikiddwa dda ntuse mu kikerezi mu nsonga y'okubika ntandise n'omuyimbi wa gospel atengera abadde pastor amanyiddwa nga Pastor Joseph Okide ono yavudde mulamu bw'ensi eno era nga yafiiridde mu Kampala International Hospital kitalo nnyo kitalo ddala. Songa atera n'abantu b'emutundwe bali mu nnaku nannyike ey'okufiirwako pastor abadde amanyiddwa nga Pastor Rita nga kigambibwa nti ono y'abadde most loved pastor awo emutundwe kitalo nnyo kitalo ddala Mungu abagumye mwenna. UBC radio presenter omukyala Teddy Claire Apire bw'atyo naye yavudde mu bulamu bw'ensi eno era ng'ono yaziikiddwa olunaku olwaleero ku bijja by'abajjajjabe wali eri mu Oyamo district. Kitalo nnyo nyine ddala Mungu abawummuze mirembe. Omusawo wa gavumenti e Namayumba yavudde mu mbeera n'ayiira omukazi abadde azze okumubanja $5,000 olw'ejje lw'amazzi era bw'atyo n'akamutema nti si waakuzimusasula. Songa ate wabaddewo embeera ey'okusika omuguwa wakati w'abakozi wamu n'abo abakulira essomero erimanyiddwa nga baali Baseka Secondary School oluvannyuma lw'abakozi okuva mu mbeera nga bagamba nti abakulu abatwala essomero lino bakisuusizza okugobanga abasomesa abasingira ddala okukola wamu n'okweyisa obulungi ku ssomero lino. Kati nno bano batabuse nga baagala kumanya entabo eva ku ki okubanga babagoba. Ajagalite munda. Yegali aganye fulu. Aganye fulu. Muje, abakade muje. Mujanga na malaiti agayi. Grinder. No fire. Mama mzee ile studio. Nuruma, bana bebeko Nuna ko bugumu bageza basomesa faralu yakitya bagenda batya Bojo tifujaja take us down come nobody say ostegera Wachiri asomesa bonna wagwe Mr. Mugore gata ko Mr. Chichodo balese baloni simaya musamba chichi Kali baseke fedinga mutunula Ate nga yo poliisi evuddeyo nekakasanga bwe yakutte musajja waayo amanyiddwa nga ASP Nsima Clive ng'ono yalabikidde katambi akasasanidde ku mikutu migattabantu mu supermarket ey'oku Shell Chanja ng'ayisa mu mukozi waayo MP oluvannyuma lw'okufunamu awo obutakkaanya obutonotono. Weewaawo ye omukulu amanyiddwa nga Hassan Kasinje ng'oyawummula emirimu gy'obwafande yavuddeyo n'agenda maaso okuba ng'ate ayogera ku mbeera eno n'agamba ffe nga bwe twabeerera mu buyinza oba bwe twalina amaanyi ga poliisi tetwakola bino emitima egikola bino mugijjawa ganaaba maalo oba ganaaba malala kiki kyo sikitegeera weeyita ki n'agamba ekyamazima oli disgrace eri eggwanga lya Uganda okola otya bw'otyo omukyala ali very innocent era bw'atyo n'ategeeza nti ono asaana okuba omugere guli super ng'omufubutuse mabega n'aguwuliramu. Songa ate wetwogerera yo Uganda's High Court egenze maaso okubanga etowa order nti ba MK Publishers Limited bagende maaso okubanga ate bakwata ensimbi za Uganda eziwerako ddala $1,000,000 basasulire damages zibagenda maaso okubanga ate bateeka ku author amanyiddwa nga Anet Najemba oyo muwandiisi wa butabo oluvannyuma lw'okubanga omusango gwabase mu V. Omukyalo ono yabakuba mu mbuga z'amateeka oluvannyuma lw'okuzanyira mu waakawe eyeebera copyright oba okitegedde ng'agamba nti bano bakwata waakawe nga tebamusabye yadde olukusa ne bagenda maaso okuba nga tebamwozaamu ne bamutwala mu ggwanga erya Rwanda ate bw'atyo n'abeera nga akolayo nga owaabwe era nga bamutaddeko buli kimu ekiraga nti waaki wa MK oba okitegedde ne bakola ensimbi empitirivu ddala ate nga munange ye kamuyiiya kamutandika ng'aviiriddemu awo. So y'ensonga lwaki eddukira mu mbuga z'amateeka era nga bw'atyo abawangudde baakumuliyira ensimbi eziwerako ddala $1,000,000.
Songa ate tukyali awo ye kano Dr. Kizza Besigye ne Haj Obed Lutale basabye omulamuzi wa kkooti enkulu mu Kampala Emmanuel Baguma ajulire fayili y'omusango gwabwe agizze mu kkooti enkulu ey'omutendera gw'ensi yonna giyite International Crimes Division Nakawa gye byatandikira. Olunaku olwaleero omulamuzi Baguma akkiriza Dr. Kizza Besigye okubaako ky'agamba era nga ye bw'ati agenze maaso okubanga yennyamira olw'okuwozesebwa mu kkooti eno gyayise enkya. So nga ate mu ngeri yemu Besigye ayatulidde omulamuzi Baguma n'amutegeeza nti tamuyinamu bwesige kubanga ali mu musango guno era tayagala kuddamu kuwulira ng'omukulu ono ali mu musango gwe kakubeere okumuwozesa. So nga ate bo abaawozesebwa ne basingisibwa emisango era bwe batyo ne basindikibwa mu kkomera okusavinga ebibonerezo byabwe, ebibonerezo oluvannyuma lw'okuggwako ate munnange kyannaku nti baddamu ne bayitibwa mu kkooti baddemu bawere ennembe ku misango gye gimu. Ekintu kino kyennyamiza bangi abakirabye n'abakiwuliddeko. Abantu bano bakola okujulirwa after 14 days of conviction. ng'ennaku 14 za kayito nga bamaze musalira. I sign and I send those appeal. They even get the appeal numbers. Ne sayininga ne sindika appeal zaabwe ne bafuna n'ennamba zaazo. But have released very many without going for appeal. Ne bangi bakoze obusibe ne babumala nga appeal teziddanga. It is very painful. I get production warrants to call the inmates that I released. Kiruma nnyo okufuna production warrant n'enjira bwe y'omuntu gwe nasumulula. When they are calling him in court, yet he has finished serving the sentence of imprisonment. Naye nga bamuyita mu appeal ng'ate n'obusibe abumaze. We request that you help them. Tusaba nti obayambe. Above all, these are Ugandans. So nga ate yo Entebbe Magistrates Court egenze maaso okubanga ate esindika omuvubuka w'emyaka 28 TikToker mu kkomera ng'ono yamanyiddwa nga Ngabo Vincent wabula nga ku mukutu ogwa TikTok akozesa amannya ga Tutu the Man. Ono ekimusindisizza mu kkomera ky'ekyokubanga mbu ayina hate speech oba speech ey'obukyayi ku mukulu amanyiddwa nga Kaguta Museveni gattako okukozesa obubi computer misuse okonno kwogatta n'okubanga agenda maaso okukozesa ebubi ekifaananyi kya campaign eky'omukulu Kaguta Museveni. Omukulu namubatuusaako ko atamutegeera kamukwongere oyongere ddala kubanga ate omutegeera. Singa twakiyiga ddala singa twalina obusungu nga bwe basiba abantu nga tewali kye bakoze n'osiba omuntu because I supported Bobi Wine. Tetuvumye, tetukutte mondi, nothing, just to support Bobi Wine and you arrest us. Okay, omuntu gwe tavuga mu ggwanga waba takwagala mu ggwanga alina kufa oba alina kusiba. Omuntu gwe takwagala naye kitegeeza si muntu olw'okuba temukwatagana mu ndowooza. So whoever been sharing my video to Uganda police, you a fool. I was playing on your mind and I've got you. You understand? Oyo si ye TikToker asookedde ddala okubanga ate atwalibwa mu kkomera ku bintu by'obufuzi. Naye nga ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Half London awangalira mu ggwanga era South Africa. Taata we alabiseeko era nga ayogeddeko eri abantu ku mikutu migatta bantu ng'ono ajjidde mu kibiina kya NRM n'ategeeza nti amaze ebbanga ddene ng'ayogera ne mutabani wa Lokoke adde eri Yesu omukulu Kaguta Museveni anti ng'abamu bamuyita ba Bebe Cool okitegedde. So naye nga mutabani we yakola ki yerema okiwulidde. Mutabani we oluvannyuma lw'okubanga ate afuna obubaka buno ageze maaso okubanga ate ayanukula father mu ngeri efaanako bw'eti. Oliddeko nti eggwe taata Mukamaafo gwe bayita Dogo Nation ze muzaala ze mutabani wange omukulu amanya gamatuufu yani Yekanga Charles era nange nze Kanga Charles taata wa Kabwa nawe gwe Kanga Charles omutabani ndaba asabula nnyo omukulu w'eggwanga omukulembeze waffe Yoweri Kaguta Museveni kyokka ate taata gwe wagira omutabani bigambo ki by'osobola omusibirira okusinziira ku nsinga bula abwetambula nga njogerezeganya naye ajje abeere mu gavumenti tusobole abeere nga naye agifunamu kuba ye gyayitafunamu omwana oyo alina famire temulabako ate nange ng'omuzadde ndi mweraliikirivu nti omwana webamukwatirako wonna simanyi kiddirira okusinziira ku bantu bakosezza famire yagireko eno Uganda famire weeri bannange emmandwa yakundaga nakulabirawo nga bajja kukozesa era omutima gwankubiranga ne ngamba nayo no bajja mukozesa ono naye njagala okimanye nti nze president wa Dogo Nation ekyo tokyerabiranga ate mu Dogo Nation biralamu eno teri muzannyo. Ekyokubiri kimanya nti bye tulimu bya ddala
obulume bwe tulina ku ggwanga lyaffe yensonga lwaki tukyalwana paka kati ate nga tetugenda kuzikiza. Era abayo abakutumye mbokoleka vidiyo mbukasobole okunzikakkanya. Gendo bagambe nti oli mubanda mudiribadda mubaya ate nga sigenda kulekeraawo Kibooka egenda vuga tugenda balabisa paka kuwulira bubi paka ng'eggwanga lyaffe likyuse. Oluvannyuma lw'Abannayuganda bangi okuba nga tebavaayo ne beemulugunya ku nsonga y'amasannyalaze mu ggwanga lya Uganda era nga banenya ekitongole ekijja eky'amasannyalaze. Omukulu oba omukyala amanyiddwa nga Ruth Nankabirwa ng'ono ye Energy Minister avuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate abategeeza nti amasannyalaze okuba nga gavaako buli kaseera kino tukinenyeze abaava mu buyinza abawumeme olw'ensonga nti bagenda okuta omulimu guno nga bamaze emyaka 3 emabega nga tebakola ki tebakyusa byuma byabwe ebisupplying amasannyalaze se ebyuma ebyo mu ngeri emu bendala bikadde. Gattako okuba nti Abannayuganda abeegatta ku nkozesa ey'amasannyalaze buli mwezi bali 10%, so ekyo ne kireetera consumption okuba nga ebeerera ddala nnene abantu aba consuming amasannyalaze era ne kigaleetera okuba nga gakola ki ganafuwamuko. Naye abasabye bumubeere bagumiikiriza nga nabo mpola mpola bwe bakyusa okulaba nga bakola ki batuukana n'omutindo. Omukulu amanyiddwa nga Erias Lukwago ng'ono Lady Mayor w'ekibuga Kampala bw'atyo agwikiriza abannema nga balina abantu be bafulumya amayumba gattako n'okuba nga ate bagakoona. Ono ageze maaso okuba nga ate alinnya mu nteekateeka zaabwe era bw'atyo n'abalemesa n'abategeeza nti kino kye babadde bakola babadde bakikola mu bukyamu. Abantu bano babadde mu bitundu bya Kayanja zone wali eri mu Ndeeba. Oluvannyuma lw'enkuba eyafudde embi olunaku olw'eggulo era ng'abantu abaliraanye omwala gwe Nakivubo bakiwuliddemu oluvannyuma lw'amazzi okuboga nga tegalina we gadda bwe gatyo ne gaba nga te gabayingirira mu maali yaabwe. Engineer Faizo avuddeyo n'agamba nti oluvannyuma lw'okulaba ekyabaddewo mu kibuga Kampala kaakati era mukyayina ekirowoozo nti asigale nga azimba waggulu ku mwala. Naye nga ye Lord Mayor Erias Lukwago ayongedde okuba nga avaayo n'akkaatiriza ku nsonga y'emu eyo era ng'akakasizza nti agenda kuba nga akuba omukulu amanyiddwa nga Hamu mu mbuga z'amateeka okuba nti akola ki azimba waggulu ku mwala. Ye Erias kyagamba nti kikyamu nnyo nnyini ddala eri banna bizinesi mu kibuga Kampala. Bannayuganda mulinyiigako ddi mulinyiigako ddi nze kale munda z'obusungu okulwanyisa Hamu kubanga eggaali ze yaziteekawo ne zindaga obusungu. Hamu yateekawo eggaali mu social media ne zindaga obusungu bunwanisa enkulaakulana. Kale eggaali zinda z'obusungu bwazo naye nabagamba ekyo tebinjigula tama njagenda mu maaso n'okulwanira ekintu ekituufu. Ndi Bannayuganda omuntu najja n'atwala ebyaffe nga mulaba ne tukuba enduulu nga temufaayo kati wuye mali y'abantu efudde business as usual. Hamisi Kiggundu ateekeddwa okukwatibwa tuve mu kuliisa ebijanjaalo empiso ateekeddwa okukangavulwa. Afuuse mawale afuuse kiwaji afuuse ekyambika nga bwagenda ne bakajajjatta buli wamu mu social media nabagamba Hamisi ayina eggaali ku ground ekuba emigo ayina n'eggaali eziri mu social media. Abo ba social media bullies nze byonna nagamba tebinjigula era njagala okuddamu okumutegeeza Hamisi Kiggundu ebyo biggaali byewateekayo mu social media tebinjigula tubirinze tebirina kati bisirise bibunidde. Basimanya Irumba live baani bagira bati bakasuku baani eggaali ziri muli leba yakwata ne mukwano gwange ne mutaasa ne mujja mukomera. Amanyi baloya tetwogera bingi nintunulira bajjo nga bajjo gwoyogera ebyo. Hamisi yali luddawo nga bakutwala bajjo nga tiyakutaasa muganda nange bajjo yali luddawo eggaali ziringa eggaali zatadde mu social media naye bonna bafuuse kisirikidde kati kyabalidde. Oyo gwe bawaanawaana nti mugagga investor tasobola nagula akasawo ka seminti akalirawo oyo Hamu tasobola
bwasobola n'okuzimba ddaamu ey'Ekiro oba Kaluma oba Isimba oba nga oli ku Mwalabu oti ozimba by'obumbirira alinga abumba ensuwa bye bimogoka enkuba byetwala. Huli seminti akalirawo ekyo neetaaga kisomesa Amisa Rose agamba nti alina degree simanya dokita. Twali mu parliament waga visionary dokita biki obo awandise n'ekitabo mbwa guiding eggwanga linaakola biki nga tasobola kugula kasawo ka seminti akalirawo. Aliko ono seminti owa bulijjo azimba toyi mbugwa azimbisa omwala enkuba ejje. Omu ku ababali beegwanyiza entebe y'obwa president mu ggwanga Uganda ye mukulu amanyiddwa nga Magezi David William wabula ngono tebaamunominatinga oluvannyuma lw'obutaweza mikono. Avuddeyo n'ategeeza nti tajja kuviiramu awo agenda kwesimbawo ku bwa Kyaddondo MP Kyaddondo East gy'agenze. Ate nga ye mukulu amanyiddwa nga Tafbi oluvannyuma lw'obutafuna kaadi yategeezezza nti tebalaba bulungi yasaanidde okubeera omubaka w'e Makindye eyo gy'ayagala era bw'atyo n'ategeeza nti wakugenda yeesimbewo Bwannamunigina. Ate nga ye omukyala amanyiddwa nga Winifred naye bw'atyo yamaze dda okututegeeza nga bw'agenda okwesimbawo ku Bwannamunigina naye nga akakasizza aba NUP nti agenda sigala nga wankyukakyuka. Bino Walukaga yabibaganye n'abagamba nti omwana bw'aba amaze okuba nga ajeemera aba amaze okujeemera, so tewali nsonga lwaki oli asigala agamba nze ndi wa NUP nengenda kwesimbawo Bwannamunigina oba okiwulidde. So nga ate ye Joyce Baagala alidde Kamulali oluvannyuma lwa president w'ekibiina kya National Unity Platform wakati mu kuwenja akalulu okubanga ate akoona ku linnya lye mu bitundu eby'Emityana. Yategeezezza nti omuntu buli lwakwogerako n'akufuula emboozi mu kampeyini gy'agenza onoonyiza akalulu muva ky'okunoonya akalulu n'abeera ng'ayogera ku gwe manya mukwano nti talina mulamwa era talina kiddako. Mu bufunze adi kampeyiningidde omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mwetegereze nnyo omuntu ajja ng'anoonya kumulonda naye nga kampeyini ye yonna manifesto ye yonna eri ku muntu mulala ng'ebigambo bye byonna by'ayogera biri ku muntu ki nga kampeyini yonna agikuba avuma muntu. Gwe buli lw'owulira omukulembeze yenna ng'azze ayagala kumulonda ng'azze akuba kampeyini ku kifo kyonna naye ng'ekigendererwa kye mu kampeyini kukkakkanya mulala, kuvuma mulala, kuvoola mulala, kuwaayiriza mulala, manya oyo talina mulamwa gwonna. Oyo taba na mulamwa era tegeererawo nti ono talina kyayagala, talina kyanjagaza, ebigendererwa bye byawano byakiyita mu luggya. Abantu abo mubeegendereze. Weewaawo nga bo bannankyukakyuka mu kibiina kya National Unity Platform nga bazze n'enkola eya protest vote era nga bagezaako kubanga ate basomesa bannayuganda enkola eno 2026 nga bagamba nti yejja okubayisaawo okutuukira ddala entebe mu ntebe. Omukulu amanyiddwa nga Mpuuga avuddeyo enkola eno bw'atyo n'agifutyanka. Muddeyo n'emboozi empya mu nnaku zino gye bayita protest vote. Sikiwuliraako baalimaze mu byobufuzi mu protest gye tubeera gye abasamba ku mupiira oprotestinga nga bw'okola ki naye abo bakikola nga syndicate nga baagala oli gwe baprotestinga asambe afune obulero babe nga omupiira gwakoze eki gwawedde. Era neebuuziza ne mu byobufuzi tufunyeyo ba syndicate abagamba nti bagende mu kintu nga tebeetegese naye nga bakigenze mu kwagala. Sonjala bategeeza twali mulimu ogukolebwa gusobola kujja Mwami Museveni mu buyinza ku ssaawa eno kubanga abandi badde bagukola basalawo kwambala kooti bamuwerekere alayire. Ekigenda mu maaso kukola bwa mperekeze. Waliwo n'emperekeze ewaffe mu byaffe gye twakulira walabanga emperekeze nga ye yazise engatto nga n'engatto zigikola ki olwo n'atambula nga abeteggera ng'alinamu akayinja. Olugendo olugenda mu maaso ku ssaawa eno lwakwekera Mwami Museveni mu bugenderevu. Naye musajja bukulu bwaffe abamu abamanyi ebigenda mu maaso twewunya oba nammwe abali omuntu tutegeera ekigenda mu maaso. Olw'okuba ffe abamu ku ffe buli kimu tukirabye nga kikolebwa nga kiteekebwateekebwa ne tulabula ntuwa amagezi naye nga abantu tebawulira tuwa amagezi. Tutuuse mu kaseera
nga abantu badde bakulemberamu okusibugula Museveni basazeewo okugola kooti kumwerekera ayake kabenja akaliwo yensonga lwaki basobola n'okuwakanya reforms nti bazeetaaga ate bayimira mu pale ne bagamba nti ate rigesa bagikoze bubi tetuliko kitegeera kyetulina reforms okitegeera nabuli kati iseeko ya register twali agimanyi bwenaafaanana biometric oba mani tugamba tugenda mu kalulu tutambula mu kizikiza tuyingira ekibira abantu badde bakulembera olutalo lw'okugyamu Museveni bagamba nti akiri mulaala tumwewulira mumwewulira kusabira buli muntu ali mu kinnya balinganga biyenje abamwewulira buli muntu yeekukumi tetubagamba tutwala abantu mu kalulu ati waliwo commitment nti ebintu ebyakolebwa ku mulundi guti bijja kuddamu kukola ki byatandise tubanaba na nominations neweebuuza abantu baatulawo okusalawo okwerekera Mwami Museveni ku mbaga ye tumwerekera bannaffe andi badde bamugyako obuyinza bali kuloga bimuli ku ttale bagende nga bayiwa omulimu kooba naakola ki kati fe abawangadde mu byobufuzi osobola okutegeera nti bano mperekeze nti bavuganya era kyova olaba nga buli muntu yenna yeesimbyewo neweebuuza ani agenda okumanaginga contest y'okutwala obuyinza wali muntu yeesimbyewo nayeera mu lujja naye yeesimbyewo ate olwo obuyinza munaabwetooloola dde mu bukwate buli muntu yeesimbyewo abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Ssebo nsanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna Uganda otambudde n'obuyane bukugwa ku ntumbwe toddamu kwetawanya anti Malden International Labour Consultants ya kampani yakakasibwa gavumenti okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Kuwait, Qatar, UAE, Jordan wamu ne Saudi Arabia. Beetaaga ba cleaners, drivers, waiters and waitresses, baristas, car washers, tailors, constructors, security guards, chefs, hairdressers, abapedikiwa ne manicure, housekeepers atenga n'abakola ku bisaawe b'ennyonyi tebabeera bidde anti eno ye home of opportunities okumanya ebisingawo basange ku offices zaabwe ezisangibwa e Namuŋŋoona, Nakibinge Road mu Rubaga Division oba bakubire ku namba zaabwe ez'essimu 0747738821 oba 0787752329 oba baweereze ka message ku WhatsApp 0777048821 eyo ye Malden International Labour Consultants ensibuko y'emikisa. Ate nga yatwala akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga Uganda omukulu Byabakama avuddeyo n'ategeeza nti teri muntu alina lukusa kubanga agaana omuntu yenna agenda okuba nga yeesimbawo okuba pulezidenti w'eggwanga Uganda okuba kampeyini buli omu alina eddembe n'olukusa okuba nga yeesimbawo era nga bino yabyogedde oluvannyuma lwa RDC w'e Mubende okugenda mu maaso okuba nga ate akwata ebyuma bya rediyo y'e Mubende emu n'ategeeza nti Kyagulanyi tajja kugenda ku rediyo eyo era n'okubanga balangirira nti Kyagulanyi talina kuyingira eyo. Wabaddewo akavuŋŋano k'amaanyi nnyo ab'ebyokwerinda amakubo bagaggala buli Kyagulanyi wayita wabaayo ensasagge nnyingi ab'ebyokwerinda babeera ddala bangi bwe batyo ne bagattako okubanga bakwata abaana ba NUP abamu okukakana nga bali makomera. Byabakama agamba nti buli muntu agenda okubeera ku ballot paper ayina eddembe ery'okubanga ate yetaba mu kuwenja akalulu mu mirembe awatali yadde okutataaganyizibwa.
Kulembeze oyo yonna yeewaddeyo okwesimba ku kifo ky'obukulembeze waddembe okugenda mu kitundu kyonna ky'eggwanga eriyitibwa Uganda ng'akuba campaign. Kakati bw'obeera simanyi RDC simanyi ani n'ogamba nti tetujja kukkiriza omuntu yenna okujja okuba campaign. Gwe no mu ofiisi okola muki vaayo genda olunda embaata tulina ekyomanyi. Ebyo bibadde ebigambo by'omukulu byabakama akulira Electoral Commission. Mwe baladisi ba Museveni mmwe ate omukulu yabagambidde olulinya bwati ku ntebe mwe baladisi mmwe abasooka okugenda temuyina mugaso babawe emmotoka abakuumi muli ba mugaso ki kati byabakama abagambye wemba temumanyi mirimu gy'abaweesa ofiisi zammwe mulekulire mugende mulunde embaata period 226 mugenda tuwulira nno 226 tuli siriyasi. Omusajja bane tukoye n'omuyisa mumujja ku main mutataganya entambula ze ne mumuyingiza mu ndeyo mbyalo enguudo sinkole mwerabisa bwerabisa emyaka 4 buli munda gye mumuyingiza enguudo sinkole amasanyalaze teri enguudo zirabikawo bikasasiro bayiwa ku nguudo. Akwatidde FDC bendera omukramanyiddwa nga Nandala Amafabi olunaku lwaleero abadde Hoima era ngono agenze maaso kubanga ate aggulawo ofiisi z'ekibiina kino esaidi eyo ate nga bwawenja n'akalu so nga ate ye munnakibiina ki National Peasants Party omukramanyiddwa nga Robert Kasibante asuubizza abakadde n'abavubuka 20,000 buli mwezi buli omuzi ajja okuba nga afuna singa anaaba aweereddwa akalulu ku kifo ekyo President w'eggwanga Uganda. Bino abyogeredde embalala gy'abadde awenjiza akalulu olunaku olwaleero. Prophet Matayo akomyewo season 2 era ngono yali yasuubiza bannayuganda n'abategeeza nti Museveni tajja kumalako kalulu ka 2026 nsonga ajja kuba ku ndiri ono yamugambye nti gwe Museveni singa tafa ojja tulaba kimafiya. Naye nga olunaku olwaleero y'omukulira Kaguta Museveni tasobodde kubanga ate yeetaba mu campaigns ze era nga bakiikiridde mukiikirire abantu be weewaawo abadde n'okusaba mu State House era nga abasumba ab'enjawulo mu biti eby'enjawulo natera bwe batyo bakuŋŋaanidde mu State House okubanga ate beetaba mu kusaba kuno. Naye nga ye omukyala eyeekazaako erya maama Museveni oba Janet Museveni bw'ati avuddeyo n'atabukira Bobi Wine n'ategeeza nti Bobi Wine tasaana ntebe y'abwa president asaana ntebe endala nnyo nga bw'abinnyonnyodde. Oba oyagala ntebe genda ogule ntebe naye n'entebe zirimu guleedi oyinza ogula ey'ebwayise oba ey'ekatwe oba eyawali ku batabata naye waliwo entebe ezivweberezo nga nazo za njawulo entebe ya Museveni giveeko wabula nze nkwebazaako kimuntu wawa abantu emirimu wakola otya bwotyo n'ababaka abategereka wabasudde kati gwe ngoga ntayagala entebe bangambye yona abategereka wabasudde kati entebe ogyagala luddako agenda ogula entebe wali ebwayise otuuleko. Songa tebo abagoba aba boda bwe batyo bavuddeyo ne bawanjagira omukulira Kaguta Museveni abayambe nga bagamba nti sente zaabwe eza sako ze yabawa oba ze yabasuubiza nti munnanga akaunti kwe zaalaga bazifreezinze so ekyo ne kibaviirako okubanga ate bava mu mbeera. Tuli basanyufu naye ensonga lwaki tukyali mu mwaka mulumulu nti olw'ensonga sente zaffe nezatusevinga n'obukadde 10,000 ku akawunti zaffe tetuzinaako obusobozi zasibwa envumbo kati abamemba basevinga ku akawunti butereevu
tetulina busobozi bujjako ki sente zaffe tubadde tusaba pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni bw'afuna amawulire gano atuyambe buyambi ajjeko envumbo ku sente ze yatuwa tusobole kuba nga tuzinako access tukozese sente zaffe ne bammemba baffe mwebale nnyo mwebalire ddala Songate ne mobilizer w'ekibiina kya NRM yalabiddwako nga y'omu kwabo abasaba obuyambi oluvannyuma lw'enkuba eyafudde emba mu kibuga Kampala gy'ojjuzi wano okuba nga ate yali etwala ebintu byabwe bye baali bakuŋŋaanidde okusobola okuba nga balisa abantu enjiri ku bulungi bwa NRM. Wano walinga California Moraba obulungi bw'embeera y'obutonde wano walinga California Moraba obulungi bw'embeera y'obutonde. Yes, zino ze zimu kulariza NRM ezibadde zigenda maaso okwetoola eggwanga lyettu Uganda okusingira ddala nga bw'olaba baana bato be babeera ku front line oba okiwulidde naye nga tulabye abantu bano abanoonyeza NRM akalulu nga beekola ebintuntu naddala omukyala Catherine Kusaasira ye ekigambo nsonyi takyakirina era nga bangi bavudde ne bagenda maaso okuba nga ate bamutabukira naye nga we nakutegeezezza nti muzeeyi teyasobodde kuba nga abeerayo epakwaki mu kunoonya akalulu bo babadde ku ground era nga bagenze maaso okuba nga ate bakawenja bubi nnyo naye nga kyannaku be babadde banoonyamu akalu oba language barrier sakitegedde naye nga vibe yabadde wansi nnyo nga bw'okiwulira liri pazo yakanyiza kuyimba genda ogula emmotoka nga sibe baliko Kusaasira n'anyenya ku bbina nga sibe baliko Edirisa n'abuukabuuka mukwano nga sibe baliko. Kampeni zeeyongedde okutabuka babagamba nti buli kitundu abayimbi baakyo bayimbireyo nga muwakana mujja kiwulira ero pazo ye yasoose then ne zireeta pulezidenti yennyini ennyimba atolooza bazimanyi batunuulira mutunuulire anaakalulu mujja kawulira kika sente ne mujja kawulira akola obulungi asiimibwa ye omuvubuka eyakoze omulimu gw'okuvuga pikipiki omukulu Kyagulanyi Ssentamu kwe yabadde nga atwalibwa mu bitundu byewa yali Mityana eno yaliwa wanji watambudde so I sometimes get confused bamukoowodde nga bagamba nti baagala kumusiima jjukira nti ennaku zino kasita ab'ebyokwerinda beekika mu kkubo talonzalonze emmotoka agivaamu n'akwatirawo okadde okusobola okuba nga ate atuuka gy'alaga mu budde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samunyambe mu ntambuliza vidiyo yange eno etuuke ku muntu owovunaanyizibwa omutuufu asobola okuntuusa ku kontakiti y'omwana eyavuze omukulembeze waffe. Kyemwagaza si kinene nnyo just njagala kumwebaza
n'okulaga okusiima kwange olw'omulimu gwe yakoledde eggwanga lyaffe okuvuga omukulembeze waffe era nga njagala muwaayo amafuta ga mitwalo 10. Saba abakulembeze baffe ab'emu benda bateeseteese omukolo omukulembeze kwabadde omuli ba councillors omuli ba MPs abafunye kaadi za NUP. Nkakasa nti musobola okunoonyeza omwana oyo ne mumutuukako ne mufuna kontakiti ye ne muginsharingirako wano just mobile money. Njagala ka kanamba ka mobile money mutereke amafuta ga mitwalo 10 ne sinze nzekka eriyo n'abalala abaaleetaaza okubaako engeri gye bayambamu omwana oyo olw'okulaga okusiima kwabwe. Kitegeeza nti no message nze ngikoze naye ngikoledde bangi abalina abeetaaga okuyamba omwana oyo. Nolwekyo mutukolere ekisooka kyonna. Yes, tulaga okusiima kwaffe eri omwana oyo mumulabe bwafaanana kaana katonyo bambi oba okitegeera nekeewaddeyo wakati mbizibu nga buli omwadduka piki baleme egikwata buli omwadduka baleme kumukwata ko ne kagamba nedda omukulembeze tulangutwale nkalabi walinga kalinyalinya olusozi okajja ku kimoloka kya polisi nkagenda otuuka ku gundi ku venue bambi nga piki katambuza bigere wansi ani gwovuga omukulembeze gwomanyi pressure ebeeraawo bambi mwana gwe I salute you. Okiri kitya abaana bakulabyeko ku mukutugo online TV Empire nga gwo wavuze omukulembeze w'eggwanga lino. Yes, wakikoze otyo okulabika nga omukulembeze yatudde ku pikiyo okusinziira ku gundi ku polisi abamagye ebigundi zitanka zonna emmotoka za tiyagase ezabadda wamuyisizaawo otya era wafunye buvumu ki obwo? Ikyomanya eri abadde mbiranyi kubadde kufana muntu kubadde kununula nsi yaffe okuvuga omukulembeze twawaganyiza ntuyita mu kasooli nga bagadde amakubo omukulembeze waffe tebaagala atuuke gy'alaga nempaguza nempitaawo nayise mu myala nempisawo piki nengwa mu kolansi olwaguddewo nga bagadde omukulembeze waffe nakuba bankuba erisanyalaze olwaki mpaguza neneŋŋamba nteeka okufiirawo nteeka okununula ensi yaffe omukulembeze ateeka okwogerako eri abantu. Yeno piki ejje wabadde oyina? Yeno bajaji yennyini yavuze omukulembeze ssebo yenyo. Yeno yennyini. Kakati abali eyo abakulaba basobola oluusi okwagala okubaako kyebakola kyebagamba nedda omwana oyo asaanye okunywayo katunda omwana oyo asaanye afunyeko baleeti empya bali agadde oluusi okubaako akantu kebayisaawo nga bakayisa ku ssimu yo. Nsobola bawa ku namba yange bonna asobola okungulira amafuta. Ya omwana asobola okugamba nze nkugulidde amafuta ga lunaku nze nkugulidde ag'olwokusande yo segeera bano konna akabakaze siina keŋŋaana wabula nga tonabaako kyompa sooka onunula ensi yo beera n'obuvumu busajja butiisatiisa naye tubusobola tuli bangi ate bubatono naye ekirungi nti bwolemerako omaliriza n'owangula nakyemalira sawa yonna tumuggyako asobola okumpa akatunda yenna bawe ku namba yo oyagala okumbozaako yenna enamba yange eri 078 922 791 ereeta mannya ki? Ereeta Ndibalekera Irene newe bali kwagala nsi yo Kyagulanyi yatugamba tulemereko. Masaba spokesperson omukulu amanyiddwa Stephen Masiga avuddeyo n'ategeeza nga bwagenda okukuba omukulu Kyagulanyi Ssentamu mu mbuga z'amateeka lwakukozesa bubi ngoma y'abagisu agamba nti engoma eno yanonona buwangwa so si ya byabufuzi ate ono byagenze maaso kubanga ate agiteekamu era bw'atyo n'ategeeza nti agenda kukola ekisoboka kyonna okulaba nga Kyagulanyi asibwa mayisa ayonona ati engoma y'abagisu n'agiteeka mu bintu bye. Engoma eyo ekozesebwa nnyo mu kayimba ka Bobby Kyagulanyi era nga ajja kubanga tenka batusako koza ino mukamanyi bulungi nnyo kubanga kavuga nnyo. Yes, naye nga eyo sinaba kubanga atemba twalayo olunaku olwalero nga awerekeddwako mukyala we Babe Itungo Kyagulanyi bwe bati bagenze maaso kubanga ate basalako abantu b'Kyankwanzi. Yes, naye nga bayitidde waneeno entwetwe
ewali jiniri ntwetwe awe bayitidde ne basooka ne babiranga tebabuuza oba balamutsa ku bantu ate oluvannyuma ne babiranga beeyongerayo. Babi alina obubaka bwawadde abantu omuli okubanga ate abasibirira n'entanda okwewala ensonga ya tribalism. Ensonga eyo eriira ddala abantu era eyawulira ddala abantu abantu nga beesosola okusinzira ku mawanga. Ekintu ekyo akisimbyeko nnyo essira era kubanga ate mbatuusako ebyenjawulo oba ebitonotono ebigenze maaso okubanga ate bibeera ku saidi y'ekibiina kya National Unity Platform wakati mu kuwenja akalu mu bitundu eby'ekyenkwanze. Mbadde pijja okubaweereza ate kumira mpeera sigale nga abankuumidde abanjagalire mubeere bulungi mweraba. Abantu bange ab'ekibogo balabye
Muri bakabinyonga bulijjo. Banakiboga bannange. Anti nze ndi w'ekiboga. Mumbuuze nti otya. Senga ow'ensonga. Abeera olw'amata. Ngamba senga gwe bawa Gomez. Abeera olw'amata. Ngamba senga eyanjigiriza buli kye mmanyi. Asula olw'amata. Senga wange oyo wa byewuunyo. Yafumbirwa omusajja omulangira ate nga musiraamu. Ekyo kitegeeza nti nze nakula nga mmanyi nti obusosoze tebuliiyo. Era tubuwakanya okuva gye nzaalibwa n'olwaleero tukyabuwakanya. Abantu b'ekibuga tetusosola mu mawanga, tetusosola mu ddiini, tetusosola mu ngeri yonna. Nakuze mvuga Ekinyarwanda ariko ndi Umunyaganda. I have relatives aha mu Kyankwanzi. Abantu bonzi mu Kyankwanzi ni benshi kandi bafite inka ariko bararira bagejeje igihe cyo kugura umuti wo koza inka. Barabanza kugurisha inka mu kiraro bashobora kugura umuti. Zenchabeewuunya bagoba Abanyarwanda nga ne maama wamuyita munnamugoba Babi Itungo ebyaddala kuba Munyarwanda wedde emirimo yatulima nti Munyankole kumbi Munyarwanda. Ntabwo ari byo mushaka. Rero aho uri bushange amburero manvuri ukora iki? Ibyo biraza guhinduka. Rero jye maze imyaka 25 nararongowe umuganda. Nange nzaabuuza Bobi Wine Mukama yamuteekamu kibana ekyatateka mbalala. Njogera ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olwaleero tuli eno Mubende oba tubadde tugenze kolera Mubende. Kakati nze yes tuyise ku kkubo ng'abantu batimba ebipande bulijjo abantu batimba ebipande naye olwaleero kibadde kirimu ku muliro nga mungi. Ffe tetumanyi kigenda maaso tugenda kukola.
tugenza okutuuka Mubende town ng'abantu bangi ng'embuto zifuuse embuto tulaba abantu bava eno mu direction like from Kampala nga badduka badde eno Mubende town tubuza banange ki ekigenda mu maaso tugenza okulaba convoy ejja batuyimiriza banange nze muleke mbabuulire oli omusajja alina amaanyi ag'enjawulo agamuliko nze bukyangamba mbadde sanga ku Bobi Wine muleke mbabuulire oli gaya alina amaanyi agamuliko ag'enjawulo nze ndabye omusajja n'emmero okumanyanga mpulira nakati olutiko lungiise banange mpulidde essanyu eyo feeling gye mufunyeko feeling gye nafuna Kabaka nze olunaku lwe nasooka okulaba Kabaka nali katono nzirike yejja ku kisaawe e Butoolo katono nzirike nali muto ebiseera ebyo banange feeling yemu gye nzemu okufuna ku Bobi Wine meze olutiko mpulidde essanyu n'enzija n'ebiyengeyenge banange nze bulijjo mpulira abantu bagamba mbu bw'omulabako olina ekyenjawulo ekikutukako nze nga ndowooza byakusaaga banange Bobi Wine mukama banawe bayakuteekako kimusajja gwe banange this is one of the days I'll never forget in my life you guys banange simaalo sikyalo naye oli omusajja mukama kwegamba mukama ayina ekirungo kye yamuteekako amazima ga Katonda mu ggulu nfunye olutiko nzenna omanye owulya ng'osanyaladde bana ekitufu oyo omusajja aliko amasanyalaze 3 oba 5 phase gye ziri